Hello. Ani ali ku line. Katose. Nasunda tewebakako. Nita. Tewebakako. Anyway, nsanze okulaba. Ndeka. My God. Get treat my secretary. Nsanze okulaba. Hamida. Nsanze obalaba. Mwena. Wowe mama nyabo. Temwebaka. Nedda nze ndi humble. Aida. Nsanze obbala mu makanga bali ku ddembe mwena mbaaniriza nnyo n'essanyu. Bwe mba nina kye mbagamba mbawa omutwalo. Nesonyiwa Anita. Kati mwenna munze mulowooza nina akapya. Wowe mwagala olugambo mulowooza nina olugambo lwendeese. Kati nno nze njagala abantu bamala okuwera. My God. Okay. Mbuno nina amabeere amanene. Manene kubanga ndi omukazi omuguluvu yenna alina okuba n'ebbeere. Nina ebbeere eddene because ndi mukazi. Eno bantu bange mugamba mutya mujje baliko gye mutusizaako leero engalo. Nje baleko mbagala nnyo. Buli omu mu kiti kye gyali tewali mukulu. Fena tuli mu kiti kyekimu. Speak English. Nze nam. Kizibu nkuba emiggo. Sina lugambo. Tuze kwogera tuze. Yes, guno ni mukola mulimu gwange. Mwabula ekibi ekiriwo. Omulamwa guno gukwata ku baana batandika obutandisa ekyeyo. Njagala tubeko kye twogera. Naye kati mmwe mwenna bendaba muli bakawadia, muli bakawokadda. Good night, muheereza dia. Muli bakawokadda. Emitwe gyakyama dda. Banne njagala bano abaana abatannaba kukola ki? Abatannaba kumalako yadde omwaka. Mumanyi lwaki? Batomera. Nga okutomera olumu batomera nga kiva ku ffe. Abaluddewo. Tubawa amagezi amafu ennyo. Ne bava ku mulamwa. Ne batukopa. Mukitegeera. Kumbe nga tebiseera bisinga ffe bebakoppa. Twahita mu bizibu bingi olunsi abamu tudduse mu gayumba biki. Kati olumu ate tubawa amagezi by'amafu. Suzanne, olikaawo kadda. Simanyi noba video eyinza okukolera. Mpozi okundaba nga wendegesa. Ekyo. Okwebaka akuvaako. Okwebaka nakunyirira jirira. Mwenna ndaba bakawaida beerere. Secretary. Singa olimu amagezi. Singa sharinga video eno. Nitambula. Oba giteeke mu kitabo kyo. Tendo, sanso okulaba. Sigenda kwebaka kati. Mbuza eddakiika nga 3.
nyoke nebake ate nno omulamwa gwe ndiko nno gw'amaanyi naye olwokuba nti mwenna ndaba muli bakadde okitegeera watendo gwe oli lwelukadde hi Juliet sister ogamba otya anyway omulamwa nziza okukola mulimu gwange nabagamba nti amagezi genina amatono njagala nkagabaneko wakiri n'omuntu njagala kiri ngagabane nammwe okitegeera Jalia nja kwogerako oli omu ku bantu abasobodde okunzimbamuko mu bintu ebimu oba n'okukoppako mu bintu ebimu nensobola okuba nga ntambuza obulamu obulungi neera nga nange kiva mu kuwuliriza nengamba nti Jalia kyaŋŋambye kankitambulireko ate nekinyamba sirina data kitegeera so Jalia gwasinga Jalia gwasinga oli obasinga bonna osinga ne Aida byonna Margaret Peace sayinza okulaba mwenna abajiruka bagyekuumiddeko kyali sinkulabyeko awo nga wembagambye nti omulamwa njagala kwogera ki kye tuyinza okweyisaamu ku mulimu gwaffe mu kiyumba ebiseera ebisinga kajambo sebo ebiseera ebisinga tulemererwa ekiyumba naye nga tekiva ku bakama baffe kiyinza okubbagamba nga kiva ku ffe olw'embeera zaffe zetulina lwaki njogedde ekintu ekyo siri ku sayidi y'abano bakama baffe nti balungi nnyo nedda babi naye ng'ate si bonna era ebiseera ebisinga tusobola obbakwasaganya naye gwe ng'omuntu weeyisiza otya osobola okubeera ekyokulabira osobola okuba nga gwe obawadde omulamwa kwe balina okutambulira mu kufugaako kitegeera nga kyokola nga empisa z'olimu nabo kwe balina okutambulira ne bakuvuga 1,800 mu mbuuzi ntya ogenda okujja ku mulimu okola olw'okuba nga ati noffe abaluddewo tulina emboozi nzirabanya ku Facebook okwo nga bagamba nti tuli bakoowu nze siyogera na Muwarabu okitegeera nze ewaka siyogera nze sizanya na bwana nze saagala kumanya manyi ekyandeeta kukola okitegeera bwubanga ekyakuleeta kukola tetugaanye naye njagala ndawe weekubyemu akafaananyi kubyemu akafaananyi nga gwolina omukozi n'omuleeta ewuwo naye nga omukozi gw'oleese tayagala kumanya olw'okuba nga akola tayagala mwanawo tayagala kumanya taseka ogenda muvuga otya ogenda mufuga otya kitegeeza ngera mutunulira nga kasasiro kuba nawe batunulira naye akutunulira nga kasasiro okitegeera awo wendi osobola okumanya ekintu ekiyinza okutubeeza mu nnyumba y'Omuwarabu kwe kusoma omuntu gw'obeera naye n'omanya ekimunyiiza n'omanya nti no bwenkola kino anyiiga nti wanze bwenyiiga bwankola kino aba alabanga mmazeeyo okitegeera awo wendi kyekinyusi kyendiko kinnuma tubavuma naye nabo ate bantu nga ffe naffe tetuli balungi mujja ku social media kuno ne mutandika okuyita mu comments ng'ogamba nti zino embwa bw'oziraga nti ozaagala zikumanyiira kafe wallayi nkuzeemu kafe gye bareko mpoza bambuza lipstick nze sesembya nakyo sesemba nakyo okitegeera kinyusi kyendiko oba muntegeera bulungi bwe muyita omuntu agenda teekayo posti ng'alina kyataddeyo ne mutandika okukomentinga
mama wasanyusa okulaba Miss Dubai ne mutandika commentinga nti nze nakoowa nze siyogera na mbwa zino ne sizanya na bwana bw'abano sajja kulabirira bwana naye nga abaana boyogerako abaana bali mu nju gy'osulamu babakamaabo kati omukyalo oyo azaala abaana ogenda kwogera naye agenda kwagala atya okitegeera agenda sinzira wakwagale akulage ku laavu gy'alina kati gwe bodde ebbali naawe kenyini ekintu gwe watandika okivuga nga toyagala kwemanyiiza then ate gweoyagala bakwagale kati gwe bodde no ku Facebook notandika okugamba zino embwa zimanyiira embwa zinneenyenyala nze nange simbalaga saagala kumanya nze saagala akamanyiiro ekyandeeta nkimanyi nze simanyiza bwana bwabwe nze omukazi wange mubi nnyo naye nange mulaga saagala kumanya anti mubi olw'ensonga naawe wakyeteekamu nti notoyagala kumanya toyogera naye toseka naye so nabo bantu baagala nnyo tukwatanga abantu okitegeera baagala nnyo nabo bakwatanga abantu tumanyi okwewaana mpozi nga siri Muganda nze ndi Muganda nze tebamanyiira nze tomalaga mmanyiira nga ani kumanyiira naye alina okubaamu n'amagezi no gy'oli si wammwe Mukama Katonda ndabye nammwe gy'oli si wammwe ezo embeera zimweteekamu nti n'oli mukoowu zeetaaga oliwo mwe nga toli ku mawanga eno tukozesa bwongo okitegeera eno okozesa bwongo okubeera mu kiyumba kyonna okubeera mu kiyumba kyonna olina kuzanyisa bwongo obwo mukitegeera leero siri mu kuseka bwenseka nva ku mulamwa omulimu gwonna gubeereko kobe nga toli ku mawanga n'oba ng'oli luddawa omulimu gwonna gwokola okozesa bwongo kati tugenda ne tusiiga mu baana abaana abapya abaakajja kaffe babuulire mu baana abaana abaakajja tanaba kuweza mu myezi 6 n'ajoyininga n'atandika okubeera ng'ali okitegeera naye nga omuntu gwe ayogera gwe gwakoppa wakatambula mu biyumba bya mirundi emeka 3 emirundi 3 kati mwana najja n'akoppa comments zo n'akoppa posts zo okitegeera n'agamba tegeza bana abantu tekiri wange wokka nange ngenda tandika zino empisa nange kankyuse mukitegeera omwana nga atandika ng'akyusa empisa ezitabadde zize mukitegeera n'ava mu mbeera ez'obuntu n'afuna embeera ez'ensolo n'abeera ewaka nga taseka tayogera nabo bwe bamuyita lwayitaba afa kukola kimu mu butuufu omwana omulimu guba gukoze eki omwana omulimu guba gutuuse omuzitowerera bagenda tandika okwenyenyala bagenda kulaba ng'omutujju oseeko n'olususu lwaffe bulaasala kati bw'oteekako sikini yaffe eno n'obulwako ne kasimayiro muganda wange gubulaasala woli nkyogera olw'ensonga nze nkirimu siri mukozi nnyo wa mirimu nabo bakimanyi naye ninamu embeera ez'omu bantu omuntu zayinza okumanya n'agamba nti jina yadde tamanyi kukola kino naye muntu w'abantu balina ekigambo owanga akozanye ekigambo white heart jina yadde munafu naye bambi alina omutima omulungi alina white heart akonekanya n'amanya nti no newe mba nvuddewo nga tasobola kukola ki tasobola kweraliikirira amanyi omuntu gw'alese ewaka amutegedde omutima gwe okitegeera so tuleme kuva ku mulamwa olwokubanga tukola nnyo ne twerabira okubeera n'embeera ez'abantu osanga omwana
nga yeeyisa nga bw'ayagala ewaka ate najja ne ku Facebook kuno n'aleekaanira kuno nga ye aliwo kuvuma buvumi. Yes, Ruth Namuwonge si bangu bw'obasekera ennyo nabo bakumanyiira bakufunako akamanyiiro. Nze nyiiga waliwo ambonza nti kati gwe tonyiiga nyiiga naye mu mwezi nnyinza okunyiigamu mulundi gumu era bamanyi bwe nyiiga biki bye nnyinza okukola. Mukitegeera tewali atanyiiga era balina okumanya nti no leero jina zivuddeko lero zinsanze okulaba balina okumanya jina zivuddeko. So nga ate oba nga tonyiiziza nkukola emirimu gyo bulungi noweebuuza gino emirimu gina yagikoze. Mukitegeera no kafe sifumba ate nannyusidda si bangu naye nga we mbagambe nti ekintu kyonna kiba kyakuyiga muntu. Nkasi oyiga omuntu n'ogamba nti kati ono nina ebiseera ebimu ffe kale si bonna naye ebiseera ebimu naffe kennyini tetuli bagumu ate era abaana obalabira wano nze mbalaba. Kambawoyo example emu sitera kuyingira mu bintu bitankwatako. Mwe mwalabye sitole ya Farida ne Nammere omwagirabye omulamwa gwe babaddeko nga owa video omulamwa gwe babaddeko nga Nammere ayagala Farida amwetondere. Mukitegeera Farida n'agamba tajja kwetondera. Comments nazirabye ebintu ebyo ebimu ebyaba celebrity ebyo bijja naye ng'omuntu batufunamu byakuyiga batufunamu kyakuyiga. Nze nafunyamu ekyokuyiga ky'amaanyi era bwedda ndi ku Facebook naye ntunuula emitima gy'abantu era y'ensonga lwaki ndowooza ntaddewo ne vidiyo eno kubanga waliwo omwana yaleese posti n'abateekawo babiri n'agamba timu apology o timu no naye abasinga bakiganye nti nga yeetonda biki kasasiro naye nga abasinga okukyogera bali tukola nabo mu biyumba tukola nabo mu biyumba era nasobodde okupima obwongo bwabwe ne mmanyi obuzibu bwabwe bukola ki bwabwe buva. Bw'obanga omuntu osobodde okukola omuntu ekibi n'oba tugeze n'omuwaayiriza ne bujja ku makya ng'obadde osuubira nti nno ekintu ky'obadde omutaddeko munno si kituufu kikyamu. Bw'obanga wasobola ogenda ku gundi ku Facebook kwennyini n'omukolamu posti ng'omulumireza ne mutuuka n'okutambula wanawa ng'okumanyira kyo kituufu ate ne kizuuka nga si kituufu ki ekiba kikugana okukomawo n'ogamba abantu nti banaye bantu bange ensonga munnange yali bweti ne bweti ne bweti. Ekyo kintu kiba kyangu nnyo. Okitegeera bw'ogaana okikola kitegeeza olina omutima omubi era buli awagira n'agamba siya Farida tasobya kitegeeza oliko ekikyamu ku mutwe. Bagamba mubbe tayagala bamubbe oliko ekikyamu ku mutwe. Nze gwe mulaba siina mukwano kuba ng'oli mukwano gwange temundaba nti abantu kati kuno bali ku Facebook abantu abali close nnyo nange ndowooza Joan ne Shakira abali close nnyo bensobola ogamba ekintu ekindi munda naye singa bukya kumakira n'abaako kyakola ne beekuba ne baako kye bakola n'oba nga bakikoze gwe simanyi nzibuka amaaso ne nkugamba nnyabo okay bw'aba yakikoze kino ndese kyakulabirako kubanga abaana bangi obwedda bakola ki bayomba. Okitegeera ankunda sinaba bikeberako nakome ndowooza oba yesterday sitera nnyo bitambulirako sitera nnyo tutambula mu accounts z'abantu mbadde ndese kyakulabirako olw'ensonga abaana bangi nga bagamba nga yeetonda biki kati kino ndese kyakulabirako olw'ensonga tuli mu kiyumba biki bye tuyinza okuyigiramu ku bantu abo abanene kubanga niwe tunakola post ne tunakola bati tebatumanyi
ate tebali kumanya oba munfuna bulungi njagala muntegeera. So ekintu kyonna buli kyokola olina okuteekamu obwongo nomanya nti no bwenkola kino nja kusasulwa kino, bwenkola kino nfunamu kino, ate bwenkola kino nfiirwa kino. Oba okitegeera. Kati gwe bw'oleeta n'empisa zembi n'oziteeka mu bantu b'okoleramu kitegeezera ogenda kungula bukyayi. Oh God. Ya bw'osigwa bukyayi era oba okungula bukyayi. Ekyokubiri ffe nga ffe abali ku byeyo ky'olina osooka okukola kwe kulongoosa omutima gwo okuviira ddala munda. Lwaki mbagamba ekintu kimu nti bwe lwoliba ng'olongooseza omutima gwo okuviira ddala munda ne bw'olisaba essaala n'ofukamira n'osaba essaala yo, essaala yo egenda funa weetuula. Katonda agenda kulaba nga tolinakko, okitegeera, nga tolinakko. Katonda agenda kukolera buli kimu ky'oyagala olw'ensonga okimusabye mu mirembe. Ya nze nange bakama bange bakodo bale mbabulire ffenna weetuli watonyiga naye nga we mbagambye nti tulina kukozesa bwongo okulaba nga tuwangula ekintu kino nga tukibuukamu bwongo, kubanga gye tuli waffe tebagenda kukola bye twagala. Okitegeera, tolina kyogenda munnyonnyola akitegeere. Wabula gwe fuba okulaba nga ate obeeramu akw'obuntu naddala mu abalina mu biyumba balina abaana mwandibadde mukozesa kyansi eyo okulaba nga owangaalirako, kuba ne bw'anakola ekintu ajja kugamba naye eno embwa ebadde njagalira omwana. Okitegeera, agenda kubeera mukali eno embwa enjagalira omwana. Naye singa omulaga obukyayi ewaka toseka n'abaana be toyagala okasindika eri, naawe agenda kutwitinga nga nawe bw'obayisa ate gojja obulome nti bakama bange bazibu. Y'ensonga lwaki abaana abasinga balemwa ebiyumba. Lucy, njagala nze mbabuulira mazima, biseera bingi tulemwa okukola lwa mpisa. Bano abantu si basiru. Bw'oba okoze ensobi tekikuggyako ng'omanyi nti n'okituufu gwali mu nsobi. Mwana yogera, mwana bagambe sorry, weetonde sorry, ate mweggyemu olw'akataala. Nze kambabuulire eyo eŋŋombo gye mutambulirako bw'asirise teyejjusa, bw'osimanyi Omuwarabu weefuula atategeera okusobola okuwangula. Nze gina siyinza kwefuula atategeera, kubanga singa neefuula ategeera bagenda kummanyira nabo bandabe nga atategeera. Kitegeera, nina okuyimirira ku magulu gangaga 2, nina okuyimirira ku magulu gange 2 nemugamba mama kino nekino ate nga ndi siriyasi, nze seekukuma. Abasinga abalala mwefuula binnamafanjaga. Kitegeera, bwefuula nnamafanjaga teri agenda kuwa katiibwa w'okukolera yadde naaka, era agenda kulaba ng'olina kifanjaga. Mukitegeera, olw'okubanga naawe oli mukozi bakulaba nga masiikiri, nawe weetwale nga masiikiri, bakuvuuma okoteka omutwe kyewakoze tosaana kweyogerako munno bannange sinze yakikoze. Okitegeera, nze bannange nze bigaana bugaanyi naye nga nze neeyogeddeko. Nze seesembyangako, nze bye mugamba ono anvuma mbuli abbi ogira omayindo ya Shami kati simanyi lwaki onvuma. Shami nobwona onvuma nze ndi muntu atawala na muntu, by the way. Nze ndi mwera Shamina ompala n'onvuma naye nze sirina buzibu na muntu. Bwe mba nina kye nakola nze nkimanyi sirina. Okuleka ne twasoma ku Facebook nze siwana na muntu. Y'ensonga lwaki wendi nina emirembe. Kitegeera, wendi nina emirembe olw'ensonga siwalana. Ekyokubiri bwe nawala n'omuntu
sigenda fukamira mu maaso ga Mukama musabe nga nina omuntu gwempalana, sigenda kukifuna. Mukitegeera, sigenda kifunamu. Nina sooka ne cleaninga okuva munda. Nani Mukama nampa kyenjagala kubanga genda gamba omwana wange ono talina buzibu akimpe. Kati gwe singa ojja n'obeera n'akasajja ku mutima gwo, tolina kyogenda funa, ogenda kubanga ofuna gazibu geerere. Nze kambabuulire kirabika wano ku mwenna abali wano tewali ansinga bunafu, tewali ansinga bunafu. Naye ngenda va mu kiyumba, ngenda kimalako nga sikyusizza kiyumba dde olunaku n'olwo. Lwaki? Lwa mpisa, lwa mbeera zange nze zigenda okumazaako omulimu gwenkola. Aida okitegera okuva ku mulamwa, sinnava ku mulamwa kubanga byonna bituyamba. Olina okumanya kyokka ate n'oyo akyogedde mumumanyi ate Kadaama. So embeera ezimu zitulemesa okutuuka ewa Katonda okufuna kye tufuna n'okwegayirira. Tolina sooka kwekirininga. So nze munawule ne bwanvuma sitya ekyo kyava waka. So bambi tugeze okukuuma empisa we tukolera, tweyambeyambe. Bw'oba olina kyokoze weetonde, mugambe munnaaye madamu nsaba kunsonyiwa kino nze nakikoze. Bw'oba olina kyoyasizza, abaana abamu balaba bapostinga mashini efudde, washing machine emwonooneseeko. Bambi nakuba posti n'agamba nze simanyi nakyengenda kwogera, nze simanyi nakyengenda kwogera. Mukitegeera, yiga okuyimirira omanyi nti n'ekijja kakijje. Ogambe nti ekijja kakijje, yimirira ku magulu go. Naye omugambe nno okimanyi nkoze kino. Kale kyebika nze mmanyi nnyo okusaaga, ndowooza kyekyasinga okunnyamba. Nabamanyiiza kwegamba at the first time namutandikirawo okubalaga embeera zange kizendimu, era ne mbannyonnyola bye nsobola okukola n'ebitasobola kukola, ebinyiiza ne bitanyiiza. Mukitegeera. So yansonga lwaki natandika okukola nga ndi mukalu nnyo 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 nnyo. Ndowooza ne bagamba nti era eno ngamba ki gye tuleese, kuba nabo basooka kubeera balungi gy'oli mu wiiki esooka. Kati nange nafuna akakisaako ne mbavugiraawo. Manyi okuvuga omuntu, kati bakola kano nange nkola kale. Nze sirifala. Byonna tebijjagaana. So bakyala byonna bye tukola buba bwongo, kyensobola obagamba. Yiga woyinza okuzannya ekintu kyo ng'okola, yiga woyinza okuzannyisa omuntu, yiga woyinza omunyigira ekintu ne kimuluma, yiga woyinza okuyita amangu n'ogamba bwenkola kino mpitawo mangu. Okitegeera. Omuwala bw'ayakagala agamba sorry ate tasiba busungu. Naye ffe bannange tunyiiga olunaku lulamba n'enkya n'okeerera okwo bambi muba mubamenya. Kitaye oba olina kyosuubiza mungamba amusori, muba kuvuma kyotaakoze mugambe bannange sinze yakikoze. Ate n'okureactinga okwa direct tekunyuma, si kirungi, kibanyiga, kibakosa. Okitegeera, beerako mu mbeera ez'obuntu ate vaako ko mu mbeera ak'olumu wekyetaagisizza. Sirina nnyo bingi bya kwogera by the way. Sirina, just kwekuuma. Pozi n'akalala. Waliwo omulamwa oguliwo naye mbiwulire bye bitambula, abaana badduka mu biyumba. Ngenda kwongera okunoonyereza, nja kuma wano nkyanjule, ngenda kwongera okunoonyereza olwo abaana batoloka mu biyumba nga bamala basomera ddiirwe, babasomera ddiiru ate ne baga ne batomerera eyo. Naye nga gy'otoloka tolina mu nsi yo oze mu kutoloka mu guyumba olw'okubanga gundi akusomedde. Kitegeera. Kale ekyo tujja kyogerako kuba nange sikimanyiiko nnyo kuba sikikolangako. Naye ngenda kuba nga nyongera okukola research ku ekyo tube nga tusobola okulaba nga tumalako contract zaffe mu mirembe.
mukitegeera abaana bafa abaana babonaabona naye ng'abamu ekibabonyaabonya mbeera zaabwe ate ng'abamu bakama babo be babi tulina okusalira amagezi tujja kuba tugenda nga twogera njagala tube nga watutono nga wetwogera wano nga njogera naye nga naawe olina kyoteekayo komenti gy'oteekayo ku ekyo kikyomanyi ate oba ng'olina kyoteesa ng'olina kyomanyiiko ku mulimu guno ogwaffe ogw'abakadaama totuula eyo kulayo ka audio ka video kaweereze oba kampe kawe ekyalisi akashayalingi abantu basobola okuba nga bayigirako kubanga sinze mumanyi ennyo nze njogera okusinziira ku mbeera zange nga bwempitamu nti kiyinza okuyamba ku muntu naye oba nga naawe olina amagezi gosobola okuwa omuntu ng'osobola okukwata ka vidiyo osobola okukaweereza bw'oba ng'olaba nti tolina bafollowers ya osobola okukawa charisi n'omugamba nyamba kaka n'okamuwa bwe kaba nga kalimu omulamwa osobola okukampa ne tuba nga tusobola okuyigirako ffenna abeesawude tebaagala kumanya nga mulabye naye mukimanyi nti nno bakama baffe abali mu Oman ffe nze ndi mu Oman mukimanyi bangu osinga bakama bammwe ab'ensi endala beeguya omukozi bamweguya nnyo nno nga bwe mukiwulira Oman mbi naye sente zaayo zenfu zokka sente zenfu naye nga omwalabu w'omwomani ye mwangu w'okuyiga Alex thank you omulwalabu w'omwomani ye mwangu w'okuyiga n'ogamba wano nnamuvugirawo ndi kubanga batweguya naye munne emwensi endala mulabye kubanga munnayeffe mujjukire tetulina zi kampani zireeta abantu mu maani nti bajja tuzza mu z'ofiisi osange nga ziflotingidde awo okitegeera so batubalamuko ku mulamwa kasita oba nga obwongo bwo nga omanyi ki kyoyagala n'okibalaga mwebale kwogerako nange nze nja kwongera obagamba omulimu guno tetwetaaga kubeera bafaala tulina kuba bagezigezi muba olina kalipusiti abamu tulidde bagamba gina simanyi kalipusitiika okajjawa mbeera nabo bwe kanzigwako manyi okubba ku bw'obuwala nziba kubanga babaana bengi balage nti naawe osobola okubeerako simaati bw'omala okunaba akawungeezi olw'okubanga nti nooli muko tekyetaagisa mbu olina kuba nagalaale okitegeera mubulaba nga ati olina kibamanyiizaawo nga mutandika kateekeko olumala okunaaba kasiigeko katono nga bw'olaba akange n'obutatuukawo baba ekisige nsimanyi okusala kisige byannema naye oba nookimanyi okisala kamwe obalage nti naawe mu butuufu malidaadi omwagala naye abasinga abaana babeera nagalaale eva kati bw'osanga ffe bali mu Oman tubeera mu ga uniform agateeteeyi n'otambula we naawe osaatuuka busaatuusi ne bagamba omanayira bakataala ono olwo lwe nakola positi mabegako nabagamba nti oba nakala positiiki tokatereka katerekeko ak'olumu nti nze sisobola najja kwesiga lipusitiiki no kubalaga nti olimu kinawe oli mulabufu wavaako mu bantu obitegeera nze saagala banaye kusemba nakyo kabanamwe kambabuulire nze njagala okwolabisa lwe muli kiyiga ensi egenda bbanguyira lwe muliyiga nti okwerabisa kulungi saagala nze semba nakyo kale mweteekamu butasemba nakyo enewe n'essaawa zange ziweddeko tebanziyako ka wifi ndowooza musule bulungi mwena mbagala nnyo sulena jannati namatovu oli wangabi mama wange mbagala nnyo abengabi mbatumiddeko buli omu woli nga weddira ngabi aida waddekwawo lufi tendo mwena badhawe muli bangi mwebale kuwuliriza mwebale kutambula wamu nange mbagala nnyo
njagala bw'oba manyi nti nonfollowinga biki byenkola oba post oba videos tutambulire wamu tulwanyise niyo tunabeera abantu 10 nga tuli ku mulamwa wangi nga bazibu abo mbwokinaabeko kale bannange nyinza okutunuulira naye sigamba nti nze sisobola kubeerawo nga sibitaddeeko ane nze neekaza netuba nga tunaaba abantu babiri nga musobola okunfollowinga ki kyetuba tukoze wano nga tutambulire wamu kitegeera tutambulire tube nga tulwanyisa omulimu guno okuba nga tuguteeka ku standard ennungi bamisi abalondebwa ab'e Dubai momo biki egamba twongere mu maaso tukwasize wamu nga office yadde office ziri ku masimu tulabe nga tunyumirwa bwe twebuulirira counseling zino abamu bagamba tewali yandeeta ku kyeyo ani gwani abuulirira nedda bintu byakweyamba leero waliwo omwana ayingira n'enkya waliwo afuluma mukitegeera so kati abamulimu ababifunamu ensonga lwaki ebimu tukola ebintu bino n'okuteekawo okulonda kuno okwaliwo kwebuulirira so bwoba oli eyo tugisobola okukwasaganyiza awamu mbagala nnyo mukwano